Uganda tewebonyabonya n'umbrella Abaganda bagamba ati enkuba talya bwami. Kuli mugigi gwina okuzuula okuyitibwa kwagwo oba omulamwa gwagwo. Kati ogwo omugigi gusalewo oba gulyamu omulamwa ogwo olukwe oba gupasuwinga omulamwa ogwo ne gukutuukiriza. Baganda bange mwena naddala mmwe abavubuka sina kubuusabuusa mutima gwange nti abavubuka b'omulembe guno mumanyi omulamwa gwammwe, mumanyi okuyitibwa kwammwe. Sina kubuusabuusa okwo, sina kubuusabuusa nti bano bakadde baffe mumanyi kye babeetaaza, ekyo mukimanyi. Kati step twagivaako nti abavubuka b'omulembe guno mumanyi kozi yammwe, mumanyi misioni yammwe. Step eddako ye mmwe okusalawo misioni eyo mugenda giryamu olukwe oba mugenda gigoberera mu bituukirize. Tumaze ebbanga ddene nga tukunga abavubuka. Lwaki ebigambo byange mbisimbye ku bavubuka? Kubanga abavubuka yemmwe eggwanga Africa continent nvubuka n'okusingira ddala Uganda. Ebitundu 85 ku population ya Uganda bwe tuba milioni 49, ebitundu 85 muli wansi wa myaka 35. Bavubuka eno nsi yammwe tukola batwesibako kubanga mwesuubi. Waliwo ensonga lwaki betingi bamumo marketinganyo, waliwo ensonga lwaki omwenge gwa bbeeyi ntono nnyo, lwaki mu Uganda kyangu nnyo omuvubuka okutamiira naye ate kizibu nnyo omuvubuka okumanya byefata ku nsi yammwe nezibagula amaaso tezitambuzibwa nnyo ku TV. Waliwo ensonga lwaki political education yaggyibwa mu masomero okumakinga sure babakweka amazima. Ffe ebimu ku bye tubadde tuluubirira ennyo kwe kugula abavubuka mu maaso, kwe kubaagaza okumanya engeri gye mukulemberwa na bugagga ki ensi yammwe bweyina naki kye musobola okukola. Sina kubuusabuusa nti mubimanyi, kati kiri eri mmwe bassebo ne bannyabo okubibasuubinga. Olunaku lwaleero nga tulonkinga oba nga tusimbula okulonda kwa special interest groups, naye tufokasinze nnyo ku kulonda okw'abavubuka. Mujja kyegendereza nti emyaka gino gyonna mwami Museveni gyafuze ebyokulonda by'abavubuka oba obukiiko bw'abavubuka twali twamanya, twalowooza ebyo bya NRM. Era nga n'okulonda kw'abavubuka bukutuuka bagamba ebyo bya NRM. Kati Museveni awo waayise nga kwesaba RDCs n'abantu abo bakozesa okumakinga sure babasembeza wala nnyo. Naye ng'obukiiko bw'abavubuka y'entandikwa y'obukulembeze bwammwe. Baganda bange kankozese omukisa guno mumuleke bw'aba atudde bulungi. Mu abavubuka abali wano mwagala nnyo hip hop, bangi mwagala nnyo Tupac. Tupac ndowooza ye muniga akyasinze mu generation zonna. Ne Tupac yabagamba, I am not sure that I can change the world, but I am sure that I can spark the brain that will change the world. Ekibagamba nange kiddamu nti siri sure nti nze ngenda okukyusa ensi, naye ndi sure nti nsobola okukuma akaliro akagenda okukyusa ensi. Ke kakaliro ke tuli mu kkuma, ke kakaliro ke tuli mu kubujja. So njagala okubasaba nate mwe abali wano n'abo abatulaba eyo, baganda bange mwenyigire mu bukulembeze, muletewo energy ey'enkyukakyuka. So njagala okubasaba mwenyigire mu bukulembeze buno, muwagire abantu abakkiririza mu nkyukakyuka. Ate enkyukakyuka sijja si kigambo nakyo kankibannyonnyole. Enkyukakyuka kwe kukyusa omuvubuka oyo, kwe kukyusa enfuna yo, kwe kukyusa ebiseera byo eby'omu maaso, kwe kukyusa ebirooto byo. Bannange bisoboka, bino ebintu bisoboka. Ate tebigenda kubeerawo nga byamagero, tebigwa bugwi. Wabula kye tukola olwaleero, kye tulowooza olwaleero, kye kigenda okusalawo bwe tunaaba enkya.
n'abo abatulabirako kye banaabala balowooza enkya. Abavubuka gye buvuddeko nali njogera nga ndi fotopoto ne bagamba emboozi gye mulina okuba nga munyumya si ya Arsenal ne Man U, abalala banfuna bubi. Njagala nnyo ebyemizannyo era nyambadde bwentyo kuba bwe nva wano ngenda ku mupiira somewhere. Naye njagala mumanye baganda ba ebyobukulembeze biteredde. N'olw'ensonga eyo ekintu ekisinga obukulu mu bulamu bwo kwe kutereza engeri gy'okulemberwamu n'ebyobugagga by'ensi ebirina okutereeza engeri gye bikwatibwamu. Ebyo byonna bibeerawo bisoboka nga mwenyigidde mu bukulembeze. So njagala basaba baganda bange abavubuka yemmwe essuubi. Ffe tutandise okukaddiwa. Bakadde baffe bano mubalaba baagala nnyo batuuka okuva mu nsi nga bali comfortable nga bamanyi nti abaana baabwe tebagenda kubeera baddu nga bwe babadde. Emyaka 4 egiyise gibasaze bakadde baffe bano. Naye mmwe mukyaliwo mukulemberwa abantu abali mu myaka 80 n'omusobyo. Bino tetugenda kusaba busabi biveeyo. Mwalabye Moses Ali n'abalala ne mwe abavubuka bwe muba temwesoboddeyo ne mugamba simbigamba naye ne mubikolwa nti ensi yaffe era ffe tulese alternative ekyusa omulama gw'ensi, ekyusa olugendo lw'ensi, ekyusa trajectory y'ensi etuukewa gye twagala okugenda. Obuvunaanyizibwa bwammwe era ekyo kigenda kubaawo nga mwenyigidde mu bukulembeze. Get involved. Ate mukifuule fashionable ng'oyo waakabi oyo alina style yoya ebyamagezi byebyo ebikwata ku nsi yo. Make leadership the new fashion. Get involved at every level. Ate mutandikire wansi kubanga babanga baku agency out wano ku ntandikwa eyo waggulu bagenda kusalawo bye baagala. Ekirala baganda bange ebiseera byammwe eby'omu maaso tebirina muwendo gw'osobola bissaako. Nkirabye nnyo nti abavubuka bakozesezza nnyo ssente okubabuzaabuza ne babagula. N'ekyo wali muwendo gwa ssente gwe bagenda kuwa amalwaliro gatereere oba amakubo gatereere. Tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda kuwa emirimu girabike. Wabula gwe osobola okubitereeza nga wenyigidde mu bukulembeze. So olunaku lwaleero nga tulwana ekyaddondo n'okwetooloola eggwanga lyonna njagala nange okwongerayo obubaka bw'abannange bwe bali mu kuwa ku ssaawa eno y'emu okwetooloola eggwanga lyonna nti abavubuka muveeyo mwenyigire mu bukulembeze. Buno bukiiko bonna mubwesimbeko ate muwagire bannammwe muwangule at every level. Protest vote etandika kati. Baganda bange tuli mu kuzimba gavumenti. Kino si kya Kyagulanyi yekka. Twagala nakyemalira bwe tuba tumugjawo tujjewo ne system ye yonna envundu. Tubeera tuyimba oluyimba nti olutalo nga luwedde tulyambala engule. Then tumayiza nga tugamba tulizimba Uganda empya. So okujjako Museveni si bwe buwanguzi bwokka. Step ejja kubeesooka. Then tujja kuba tetubakanye n'eddimu ery'amaanyi ery'okutereeza eggwanga lyaffe nga naawe n'oli alina okwenyigiramu. Ekyo tukitandika kati. Tetugenda kitandika luli nga tujjeko nakyemalira. Tukitandika kati. Tuzimba gavumenti yaffe kati. Tuzimba gavumenti mpya kati. Mutandika okwerabanga abakulembeze. Nze mbalabanga abakulembeze. Mummwe mwendaba ba minisita. Mummwe mwendaba ba ambasada. Mummwe mwendaba ba permanent secretary. Mummwe. So buli woba ng'ogenze mu bukulembeze weerabe nga gavumenti empya etambulira ku ggwe. Weerabe ng'essubi ly'eggwanga lyonna eritambulira ku ggwe. Njagala okuva waggulu nga mbeebaza olw'okujjumbira omulamwa guno. Banne temusaba amasannyalaze yemmwe masannyalaze. Kubanga ze bwe mulinamu essuubi ate nange essuubi lindi muki mummwe. Barack Obama yatugamba I am not telling you to believe in my ability to change things.
but I'm telling you to believe in yours. So sagala mukirize mbusobozi bwa Kyagulanyi okukyusa embeera, njagala okirize mbusobozi bwo. Bwe nzikirizamu gwe naawe n'okkiririzaamu nze kitegeeza ffenna tukola ki? Twekkiririzaamu. Bwetyo bwe tulina okukwata emikono tumuvinge. Nabasaba muveeyo mwesimbewo. Kinsanyusa nnyo nti mwe abavubuka bangi mwesoolayo ne mwesimbawo ku bifo bingi nnyo. Naye ate ebifo byammwe eby'abavubuka njagala mu ekyokulabirako nga biwanguddwa bankyukakyuka. Awo tujja kuba tutandisa ekigere ekisooka ekitwala mu Uganda empya. Mwebale nnyo, mwebale ddala kumpuliriza abantu b'Ekyaddondo, mbagala nnyo. Mumakinge sure mudefeatinga abantu ba Museveni ku buli level. Mumakinge sure mwera buli wamu wonna ambuleera kuva ku LC1 paka ewasembayo. Bwe tunaaba nga tuswipinze nga kuva ku LC1 bukiiko bw'abavubuka, bukiiko bw'abakadde, abalina obulemu, abakyala n'abalala bonna kigenda kalubiriza nakyemalira okubba akalulu kaffe ku presidency. Nze munkwase namukadde Museveni, bano abalala mubankwatire bulungi, munampulira. Bamaama ne bataata Mukama abankumire, Ssaabasajja Kabaka wangale. People power! Our power! People power! So njagala nsabe abavubuka mwenna muyimuke ng'akabonero. Giwanike confidently. Olutalo nga luwedde. Mwebale nnyo, mwebale ddala bassebo ne bannyabo. Tumalirize akasembayo. Akasembayo tulina akasembayo akaffe. Akasembayo akaffe.